Segirinya yesiga Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu namwogerako nnyo n'okusinga bwe yandiyogedde ku baana be. Segirinya tayogera ku baana be nnyo okusinga bwe yayogera ku Bobi Wine. N'afuuka katonda we. Twagenza okulaba nga mulumbe Bobi Wine yasinza okuwono n'okuziika kwa Segirinya n'okumutyoboola. Teweesiganga muntu yenna. Oba oli awo bambi singa omugenzi Segirinya aga nti Yesu bwe mbanga nvambula mbwensi eno nnyambanga. Oba yandikayodde erinnya lya Yesu kubaka nkubuulire biralamu. Omuntu aweebwa emyaka gye Segirinya wadde n'emyaka gye naawe nange emyaka gye tuweereddwa nga tuli balamu gye emyaka gye tuweereddwa okwenenya n'okudda eri Katonda. Kasita omala okufa tewali rest in peace. Ate tewabanga mufa kuwa amateeka mbuze bwenfanga mugambe mu Segirinya don't stop fight hard mufu kyalwana. Ekyo kikontana n'ebyawandiikibwa because the Bible says nti Mukama nyamba Daudi yakayana ne Solomoni mutabani we n'akayana tayi Mukama nyamba nga sinna kamagombe kubanga emagombe tewali mulimo nabe magombe tebakusinza tewali nakuteesa ko kasirise tewali kiriyo nyamba nga nkyali mulamu. Gongamba otya gundi bwana afajja kubakola ngaakola mulimo ki? Obonno bwe bulimba bwa bannabyafuza abantu bagoberera oli najja nabagambo mwebereremu bana kwebera mu kimachi baito okwebereramu. Can you help yourself? Nga waliwe yambye koddi. Omanyi waliwo omuntu agenda mu toyi n'alemerwa okufuluma leero nga buli kimu weekiri. Nogenda mu kayu twebasa Katonda kiba kisa kyatuwadde. Nzo omulimo gwange okuva oluberebere kati emyaka giri egi. In fact nze nataka okukola ebintu bino 2018. 2018 emyaka gigenda mu 7. Ngamba tewabanga muntu abalimba. Nti twebere. Kwebera mu kimache kitegeeza. Okwebera mu otya. How? Oli agambye Bobi Wine bwenfanga ajjanga n'ayogera sawa 5 ng'ayogera biki? Walabe dakika entono zayogedde byakoze. Kyagulanyi ayogedde kye ekyamakulu ekizimba. Nabadde njagala agambe nti bannange abakungubazi ekibiina kya Nuupu engeri kigenda okugenda mbuyinza kigenda kuweera abaana ba Segirinya ebbanga lyonna kuba Nuupu ekyaliwo abaana ba Segirinya oza batwala ssente mmeka naye batwala bonna basomenga bawe emitwalo 3 yakyogeddeko. Teweesiganga muntu yenna ate tewali mufaatu w'amateeka ne bwabeera mmange najjoba nfaayo okumuziika obulungi n'omuwa ekitiibwa kuba nja muziika netampa amateeka nga amaze okufa nedda tewali mufayogera. Mbuno omuntu yenna alipostinga rest in peace nja mmutuga kati ajja ntuge. Bannabyabufuzi mubeegendereze. Lwaki njogera nnyo Katonda? Sina kyamaanyi kye nnoonya kuba era waliwo abatamwogeddeko nga beevuga nga bali akabanyo ne wali eggulu n'eggeyeena. Ekyokubiri omuntu nga penge bw'aba asobola okujja ne yeewaana nti nze ni Lucifer. Omuntu bw'aba asobola okujja nga Sefuko ne yeewaana okuwemula. Lwaki ffe tetwenyumiriza mu Katonda mu katono ke nnina mu katuukirivu akatono ke nnina ate nga nzikiriza nti kagenda kukula. I should come to tell you the truth. Nti bannabyabufuzi babalimba. Oli yatugamba bajja muziika ayimiridde. Oyo n'ava mbulambu bw'ensi eno ng'akasiza tebamusabira tewaba awalinya ku mulambo ye n'agamba musanize era oyo tetutawaana. Ono yatulaze ng'afa nti Kyagulanyi ye mukama we ye Katonda we. Omuntu yenna ng'ava mbulambu bw'ensi eno alaajanira Katonda amuwa eggulu. Naye omuntu afaayo ennyo ku bani abagenda omuziika n'abaani kubanga abayagala oggula obuganzi eri abannupu bamwagale abopposition bamwagale nza Mukama bwanzijulula wano oba bwali nzijulira kwati nze nkolera Katonda plan nesigenda kufa leero nja kufa ebbanga lyange lituuse. Ye n'ekyokubiri akamwa ka Segirinya n'akamwa k'abantu koogera bubi ebigabo biri nti nze bwe naafa nzate bwe naafa. Abantu abasinga batambulirwako amagombe kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti akamwako kalina amaanyi kaliko obulamu kaliko okufa. Ebigambo by'oyogera bweto bebeera. Era Bayibuli netugamba tugamba nti ndi mulwadde gamba nti ndi mulamu kyava alabisibwa amalayo emirimu gya Setaani. Wadde ndi mwavu enkyanja kufuna ssente wadde ndi mwenzi enkya sijja kuddamu kwenda wadde nkola masturbation mu linnya lya Yesu muwona. Sesogera kufa tetwogera kulemererwa tetwogera kukaaba nenga tumanyimu ebiri mu nsi ate nze ndibeerawo myaka 8. But obulamu bwange tebutambula buli kaseera okufa nja kufa ate bwe naba nfudde banfudde obwana bwange obwana bwa
bwenfanga abaliwo bakole kye bakola nze nja kuba nkoze ntya nga ngenze ekikulu kiri kimu muganda wange kuyingira ggulu ate nze nkyogera buli kaseera nze nja kugenda mu ggulu kuba nsabira Musumba Sala yagamba tewali gwasumba agenda mu Geyeena. Musumba Sala si Katonda. Nagamba nze nkubuulidde naawe weerwanekerawo mutandike Sala owulira yeesabira. So bino bannabyabufuzi bye bajja ne babalimbalimba mwebeereremu simanya bikwasa Kyagulanyi wali omukwasiza lwentiwo Kyagulanyi wali ogenze keru n'ogandi mama wange mulwadde nzi mujjanjabe teyabalimba nugamba bwefuna ndaga muntu bikwasa Kyagulanyi bwa muntu bwabanga kuzoganya eyo bikwasa Kyagulanyi tumukwasa eki Kyagulanyi nzo mukwasa erinnya nga likuluma mukyala nga aganya okuzaala Kyagulanyi nzo muyita. Don't joke with bannabyabufuzi ebigaba bakola ki because nabagamba most of them are devil worshippers. Omugenzi Seggirinya mfo ky'okulaajana Katonda amuwa ekisa mu ssaawa ze ezisemba ng'awoza kimu Kyagulanyi Bobi Wine bwenfanga Bobi Wine guntanziikanga ekirala ekiri mu kufa kwa Seggiri tetukyaguza kubanga yafudde. Bayibuli etugamba tujaguze n'abajaguza tulekaabe n'abakaaba tunyolera wamu n'okufa n'abaafiiriddwa era tewali mbeera yonna eritusanyusa ng'omuntu afudde. Ne bwaba mubbire bamukuba amasasi n'ago wali we cannot jubilate kubanga siffe bajjaaji. Kubanga naawe kubakubye essasi ngabbi naawe ozadde omwana we ayinza okubeera omuki tunakuwala era situsanyusa ne we don't jubilate nga mwe mukola ng'omuntu afudde. Si kyabwa Katonda okusanyuka ng'omuntu afiiriddwa oba omuntu ng'alina akaseera akazibu k'ayitamu. Kyokka buli ekibeerawo kituwa ekyokuyiga. Seggirinya agamba gundi talinnya ku maziika ge mufumbiro. Baganda bankamba buulire tugamba kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Bayibuli ekyogera lunye buli kaseera nti bwe mutasonyiwa nammwe temulisonyiyibwa. Era neemala nekugamba Mukama n'akugamba nti bw'oba ogenda okuwaayo ekirabo mu kyaki bw'oti n'ojjukira nti olina gw'onyiigidde sooka okisaawo kuba tayagala kirabo ayagala mutima gwo. Obutasonyiwa bwe butambula buli bwamu. Lwedi Banton yagamba Kamiliyoni talinnya nkulumbeerwe ekyo kikyamu. Gwe bwenna ali mukunda baleero simanyi wooli nawondabira simanyi nambeera mwoyita neeyakola ekintu simumanyi naye Bayibuli egamba sonyiwa. Okusonyiwa kwa bika bya njawulo. Nyinza okukwasiza essimu neyatika screen guard nga ya mitwalo egi ne gamba sole ekyo kale. Naye ate waliwo ebikolobero ebinene ng'oli okuttira omuntu wo ng'oli okutomerera omwana wo ng'atamidde ng'oli okukwanira mukazi wo n'amuzaalamu abaana babiri ng'oli okukurwepingira omwana wo ng'oli okusiyaga ng'amazima bintu tebisonyiika. Tusaba ekisa kya Katonda mu mbeera yonna wootasobolera kusaba ekisa kya Katonda. What is grace? Musumba Sala okusinza ku bwannyonnyola is the spiritual capacity to live sin. Ye bw'agamba okusinza ku nnyonnyola ye the spiritual capacity to live sin nti obusobozi obw'omwoyo Katonda bw'atuwa okuleka ekibi. Wabula ate grace tekuwa chance kuonoona wabula ke kaseera ke bakuwa ove mu kibi oyingire obulungi. Mu mbeera eyo wenna ali mu nsi eno nabulamu mbadde mbasabira nga mbeegayirira wenna atanasonyiwa bwe kibanga kikalubo nnyo fukamira ku mavivi we nga mutya Katonda gundi yanzibako omusajja wange buno obulamu bwonna bwendi mugundi yanzibako bba wange nandoga naye nnemye okusonyiwa kubanga amazima gali bwe gati. Ekyokuba nti yakola kinene tekikufuula mutuufu butamusonyiwa naye tekimufuula muki kyokka ate singa ajja n'amala ne yeetonda gwe notamusonyiwa ate gwe asinga obubi kyokka n'oyo ateetonze ajja kumala kunneetondera bwonna ayinza obutajja ayinza n'obutamanya nsobi gye yakola n'asigala nga ye ayita kuli ne Bayibuli ekugamba ekigambo kya Katonda oba Kristo kwa naffe tusonyiwa busonyiibwa. We do mistakes daily. Nkugambye nange basobola okunkola ekintu ekisobola okunkaluubiriza okusonyiwa kubanga nange ndi muntu soogera ku bigambo nga nze mbalaga nti ndi malayika. Tugeze nange singa mpasa mukyala wange oli n'amuzaalamu abaana babiri n'asigala awo ekigambo ekyo nange kiyinza okukola ki okunkaluubirira. Naye Katonda atuwa ekisa. Ekisa ekyo kyali ku musaalaba. So nze nfissa obudde okujja okubagamba nonkolerera ggulu wano musanga era ojja tutuuka wali ku ntebe y'eggulu bakugambe gundi wali ovuma abantu. Dr. Tine Musindike ennaku z'omwezi 13 14 15 January 2025 n'akugamba video n'ogiraba n'ogaana genda mu muliro nga ndi wali nkutunuulidde nga bune nakugamba. So
abafu bannabyabufuzi n'okwesiga abantu teweesiganga Kyagulanyi teweesiganga Museveni teweesiganga bigambo byenjogedde weesige Katonda yekka kubanga nange nze ayogera bino sookere nkyanga ndi musiyazi it can wano mwakirabako wa Pastor Bujingo mugamba nti yakyuka byayogeranga bwana muntu mwali basirwa omugoberera ne mulowooza nti Katonda omuntu enkyasa okuwala Katonda kyanakomonga amuvuma kuba muki muntu so mumbeera eyo big up mikwano gyange abattavani Woods Kabuusu bali wali waggula we Kabuusu bagenda okubeera Kampala Business Awards big up Pinkett mikwano gyaffe big up ba Maritime Cargo mwebale nnyo abannaffe abannema mukwano gwange Kankwasa Barirega Womcat School of Journalism and Mass Communication waliwo Operations Wealth Creation OPM OWC Operation Wealth Creation Jerusalem Sale ne bannaffe aba DCC status Benz kubira ku 07 nkagamunya 24 92 mutukuvu ye social media handles zange nonyaako mu style enkambwe Mercedes